Abamu ku bassentebe mu Kasanga litawuni kanso wamu ne bakansala abataweebwa kaadi bawakanyiza ebyasalibwawo ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okugaba kaadi ku ddaala ly'obubaka bwa Paalamenti kye bagamba nti omuntu eyaweebwa kaadi okukiikirira abantu ba Kyaddondo East tebategeera nkola ye ey'emirimu. Emyaka 5 tajjako mu lukiiko lwa kyalo lonna. Mwanda amateeka emyaka 5 tajjangako mu kanso yateese ebyabijjawa. Olunaku lw'abakyala mu nsi yonna n'ovuga emmotoka yo nnene n'ogenda katale n'osika emiti gya sabbuuni n'okasukira abantu abaakuwa akalulu abaakutuma ne balwana n'oseka n'odduka n'olinnya emmotoka yo n'obaleka nga balwana. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Bassentebe abadde abakaawu batuuse n'okulumiriza Muwadanko nnyingi akiikirira abantu ba Kyaddondo East mu Paalamenti ng'ono bw'atawa kitiibwa bassentebe bawangaala nabo. Wasula takolagana na chairman we wasula mu Lusanja takolagana na chairman zake mukanya wakola ki ekyegeza basentebe katwetaaga ono yakolanya mu bali kwe kutuyita n'agamba bannange tugenda kuyiga bwe tugenda mu kuyiga toyiga weka embwa tujagala embwa tujagala otula tubagala amafumu tugagala buli kimanyi kyetagisa mu kuyiga kyekyo lwaki tuzze wano bassebo. Mu lukungaana otuuziddwa ku ngombolola ya Kasanga Town Council bano bassizza kimu nga bwe bagenda okuwagira abadde ssentebe w'eggombolola eno Thomas Muwonge ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti. Beetinze bye bambeetinze tetujja banenya kubanga ekigambo kiri kimu kyempulidde olwaleero nti baabadde tebalina kapasite etuuka ku gulawundi kumanya bikola ki bifaayo baabadde n'obudde butono n'olw'ensonga eyo omukulu gwe tuvuganya mwami Muwadda nze ndi wendi Kakongolyo buli muntu akimanyi naye ku mulundi guno ngenda kuwagira Tom Muwonge nga emupiwa onyebera mu nnyanja mu mazzi we kugamba nti ebyennyanja tebiriiyo kati nga gwe mpungu asula waggulu ng'ogamba ebyennyanja gyebiri nze ava mu kiteezi ewava mwami Muwadda n'akamulabira emyaka 7 gye yakamala ku kyalo kyewaffe ekiteezi nze nkugambye ebyennyanja mu nnyanja tewakola ki kati gwe nga tovayo ng'onumiriza ng'ogamba ebyennyanja okola ki obirabayo fe abava mu kiteezi tukugambye nti onale Muwadda ne bw'asanga awafudde omuntu tayimirira. Ye Tom Muwonge ng'ono yamiddwa kaadi ya NUP okuvuganya ku kifo ky'obwa Paalamenti okukiikirira abantu ba Kyaddondo East agamba nti oluvannyuma lw'obutabeera mu mativu n'ebyava mu kakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform agamba nti oluvannyuma lw'okuwuliza abantu bagenda okukiikirira wakwesimbawo bwannamunigina akiikirira abantu ba Kyaddondo East. Nzize ntwale ebirowoozo bya Kyaddondo East ate nga mbimanyi bulungi kuba naliko kansala naliko ku lukiiko lw'ebyalo mbadde meeya mpulira nga nze mutuufu okutwala ebirowoozo byabo. Batulabye bye tusuubira ebitatambudde bulungi ate oluvannyuma lw'okwebuuza ku bantu ab'ensonga nkakasa amaanyi g'abantu gagenda kusalawo. Nyongerwa okugumya abakulembeze ab'ensa abasuuliddwa mu bugenderevu naddala mu Kasanga Town Council nga njogera ku bakansalazi ab'ensonga mbagumya ate mbasaba ebikolwa by'abantu abamu tebibatamya kibiina kyammwe. Ono era agamba nti kyannaku nnyo kuba nti akakiiko akasibwawo okusunsulamu abanaakwatira ekibiina bbendera kaali kaawambibwa abantu abamu nga basalawo obusazi kwani anaafuna kaadi. Yinza obutanenya nnyo ekisookera ddala pulezidenti wange abivaamu 10 ku kinnaakyo kubanga waliwo olukiiko olwalondebwa oluvunaanyizibwa ku ekyo
nentunuulira olukiiko oba oli awo naali lwesize naye bwe nalaba ku mitendera gya local government engeri gye baagaba mu kaadi nga yennyamiza natunuulira bakansalazi abakoze obulungi ku Ggombolola ya Town Council nga baadde n'obujulizi omuluka gw'eggayaaza gubadde ne bakansalazi 7 nga 3 ku bo baami 2 ne bakkaanya abaami nagamba nedda munnaffe ono y'omu katumulekeye akiikire eggayaaza naye olw'okuba balina ebituli ebyabwe bali bakola gwa kubuuza bibuuzo baagaba zitiketi sempeebwa ne muwada ne bakola nga bwe baagala basaba ne banya bigambo bino byennyamiza baleesa abantu mu bitundu bye batamanyi. Wabula nakasiza nti enkoko yakugikwata mimwa ku lunaku lw'okuwandiika banaavuganya mu kalulu k'omwaka 2026 akwata omupiira ng'akabonero agenda avuganyizeeko mu kalulu ka 2026 asobole okuweereza abantu ba Kyaddondo East. Stephen Sekamatte, Magala TV, agatalinda. Kantu akeetooloovu kamugatta bantu muwonge Tom nzija kubwa member of parliament olutalo lukya lunene olw'okununula eggwanga lino n'eggwanga lino twetaaga oddinunula nga tugasa abantu bonna si mu kulwana wabula mu kubalaga ebirungi bye tulinawo ebirungi bye tuluubirira olwo tulyoke tubagatte wamu tununule eggwanga lino nga tetweyuzizza y'ensonga lwaki nayagala omupiira ate munnanga omupiira guno gwa njawulo buli muntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bwabutuukiza kwe kuwangula goalkeeper bw'akola ekikye ne defense nekola ekyakyo ne midfield ekyayo n'olugo